mpulira ng'ebya Katonda bintamye. Sikyayagala kuweereza Katonda, kusoma Bayibuli, sikyasaba ssaala nga bwe nalinga nsaba, kuŋŋaana n'abaluganda kuweereza Katonda. Kiki nnyinza okukola okuddamu okukuza okukkiriza kwange? Nziremu mwagale, nkuŋŋaane n'abooluganda, nzireyo mu kwagala okwasooka. Ebiseera ebisinga bw'obeera mu bulokozi n'oyimusa okukkiriza ku n'osabira ekintu n'okkiriza Katonda okikkolera n'atakikola okumala ebbanga eddene, okukkiriza kuwola. Oba okutambulira mu kibi n'okiremeramu, olaba nga Katonda tasobola kukusonyiwa, Katonda yakukyawa, okukkiriza nga kuwola. Oba okubeera n'emikwano emikyamu ng'abantu b'osinga otambula nabo, b'onyumya nabo, b'omala nabo ebbanga eddene si bakkiriza, ng'emboozi terina ngeri yonna gyekwatagana ku bya Katonda, era okukkiriza kuwola. Oba okumala obudde obungi ku mikutu egitakuzimba mu mwoyo nga TikTok, Imo oba endongo, kikuleetera okukkiriza kw'okuwola. Leero ngenda kuwa ebintu ebyangu ennyo by'oyinza okukola okuddamu okuzimba okukkiriza kwo, oweereze Katonda nga bwe wali omuweereza. Nkwaniriza nnyo nateera ku Jack Online Ministry, tweyama okuzzaamu amaanyi n'okuwa amazima g'ekigambo kya Katonda. Katutandike. Ekisooka mukwano gwange, nsaba okuzzaamu amaanyi nti toli wekka. Nawe bw'olaba nga basajja ba Katonda b'amaanyi, omusumbawo, naye waliwo akaseera katuuka ng'ali disappointed, ng'alaba Katonda amumazeemu amaanyi, amukkiriza, asabye, aweereza, naye ebintu ne bitatambula bulungi. Okukkiriza kwe ne kukendeera, n'alekera awo n'okusaba. Si buli kaseera konna nti abeera mu kusaba. Bayibuli etugamba mu Buulizi essuula ey'okusatu ti there is time for everything. Waliwo ebiro ebya buli kintu. Waliwo akaseera ak'okusanyuka, ak'okunakuwala, ak'okukendeera mu kukkiriza kwo, nako gyekali. Labayo omusajja gwe bayita Elijah. Yali musajja w'amaanyi nnyo ng'alina amafuta, naye bwe yalaba ng'omukazi omulogo amunoonya, kyokka Katonda talina kyakozeewo, bannabbi ba Katonda babatta, n'alaba ng'asigadde yekka, yaggwaamu amaanyi. Abakolinso ekisooka essuula y'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi-n'essatu. Tewali kukema okubakwata okutali kwa buntu. Tewali mbeera yonna gy'oyitamu nga ggwe asoose, n'abantu abalala bangi bayita mu mbeera y'emu. Kansooke nkuwa okukkiriza kwa mirundi esatu Katonda kw'ayagala otambulire mu buli lunaku. Oba okooye, oba olwadde, oba omuntu akunyiizizza, oba akoze oba takoze, olina osigaza ng'okkiriza ebintu ebyo. Ng'ekisooka, Katonda gy'ali yasindika omwana we n'afa olw'ebibi byo, okwo kwe bayita okukkiriza okulokola. Ne bw'oneekalakaasa emirundi 10 ojja mmala ofe omusisinkane. Kati olina okwekalakaasa ng'osigazza okukkiriza nti Katonda gy'ali era yasindika omwana we n'afa olw'ebibi byo, osobole okubeera seefu kuwa gy'olaga. Abebulaniya essuula y'e11 onyirwa 6. Era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa, kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali. Toyinza genda wa Katonda, toyinza kusanyusa Katonda ng'okukkiriza kwo mu Katonda kwafa nga tokyakkiriza nti gy'ali. Ebikola by'Abatume essuula ey'okuna onyirwa 12. So tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Tewali linnya ddala lyonna tova mu Yesu Kristo, weekalakaasize mu kisero kya Yesu ng'omwana wo bw'oyinza omunyiiza ne yeekalakaasiza mu nnyumba yo, gwamuyinako control. Katonda akuyinako control. Ne bwe weekalakaasa n'onyiiga, sigala ng'okkiriza nti Katonda gy'ali yasindika omwana we, yatuwa erinnya erisukkulumya amannya gonna eritulokola. Ekyo tokivangako. Okukkiriza okwokubiri Katonda kw'ayagala obeere nakwo, kkiriza nti alina amaanyi, asobola okuseetula ensozi. Ebintu byonna by'olaba ne by'otalaba abiyinako obuyinza, asobola okukola kyonna ky'aba ayagadde. Abefeso essuula y'okusatu onyirwa 2. Kale oyo ayinza okukola ennyo okusinga ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Asobola okukola okusinga endowooza yo, asobola okuyita ebitaliiwo
ng'ebiriwo bw'owulira ng'obuusabuusa Katonda nga weebuuza asobola okukyusa embeera gye mpitamu. Ddangayo obujulizi obw'ebyawandiikibwa olabe ebintu bye yakola mu Bayibuli okkirize nti nakati abisobola. Jjukira Saala yazaalira ku myaka 9, ggwe olina emyaka emeka? Jjukira Musa ng'ali ku lubalama lw'ennyanja, Katonda n'ayawulamu ennyanja ne bayitamu, nakati asobola. Jjukira abazibe b'amaaso Yesu Kristo be yazibula, naawe asobola okuwonya ekirwadde kyo. Jjukira nga Danyeri mu kinnya ky'empologoma n'aziyiza empologoma obutamulya, naawe balabe bo tebagenda kukumalawo. Jjukira Sadraki, Misaki ne Abeduneego bwe baali mu muliro, omuliro tegwabookya, naawe embeera tegenda kutta. Ebyawandiikibwa bwe bibeera nga tebikumala kusitula kukkiriza kukuddamu kwagala Katonda, jjukira emabega gye yakujja bwe yakuuma ng'okyali kibebi n'akulabirira, akutuusizaawo w'oli n'amagenda gaagamanyi. Bw'abanga ye yatandika omulimu omulungi mu ggwe, mwesigwa era mumalirivu ogumaliriza. Okukkiriza okwokusatu kuno kwe kusinga obukulu. Katonda ayagala okkirize okwagala kwe. Takolera ku limooti yo, si gwamufuga, si houseboy wo, si gwamulagira kati kola kino, nedda. Mu Danyeri essula ey'okusatu tandikira ku lunyiriri olw'e14 paka ku lw2, waliwo kabaka nga bamuyita Nebukadduneeza. Yalagira abantu basinze ekifaananyi kye. Sadraki, Misaki ne Abeduneego ne bagaana. N'akuma omuliro n'agamba ngenda basuulayo, mbawadde chance egi. Ne bagamba tumanyi nti Katonda waffe ajja tulokola, ajja tuwonya, naye ne bw'anaaba nga tatuwonyezza tetujja kusinza kifaananyi ekyo. Katonda ayagala omukkirize, oba akuwonyezza oba takuwonyezza, osigale ng'omwagala. Abaluumi essula ey'omunaana olunyiriri olw'28. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa olw'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abikolera wamu olw'obulungi. Eri abo abaagala Katonda, Katonda aleeta ebintu byonna okutuukako olw'obulungi bwo. Tobeeranga kibebi. Bw'okeza omwana n'omutwala ku ssomero, ye alaba kibonerezo, alaba nga atamwagala, naye gw'omanyi ekirungi ekiri mu ekyo. Bw'okwata embooko n'obonereza omwana wo, gw'omanyi lwaki okikola, naye omwana takimanyi. Katonda tagenda kuwa bisikuiti yekka oba chocolate oba genda bweru famire ennungi. Waliwo embeera weegenda ogootaana obeere nga tobitegeera, nga totegeera Katonda byakola, alinga ataddamu ssaala, alinga asirise, naye ng'akukuza, nga waliwo omulimu omunene ogw'amaanyi gwali mu kukolamu. Omuntu omukulu mwoyo eyategeera Katonda gwe yakkiriza, eyeesiga Katonda, alina okukkiriza okunene, y'oyo asobola okusanyuka ng'ayita mu mitawaana nga Pawulo, Danyeri, Yobu. Baasigala beesiga Katonda newankubadde ng'embeera tebakkiriza kwesiga Katonda. Abaluumi essula ey'okutaano onnyo olwokusatu. We can rejoice, tuyinza okusanyuka, too, when we run into problems and trials. Pawulo agamba tusobola okusanyuka, tusobola okujaguza, tusobola okwebaza Katonda newankubadde nga tuyita mu mitawaana ng'embeera mbi. Noonyanga ekirungi Katonda kyali mu kukolamu mu kaseera ng'oyita mu mitawaana, okwo kwe bayita okukkiriza. Naye gwakankana emitawaana bwe gijja ng'ogenda ku prayer mountain, ng'ogenda mu kisiibo, toyinza kunoonya kirungi kiri mu ekyo. Gwe ng'olowooza buli kiseera sitaani yabeera akulumbye, okyali muto mu mwoyo, n'emitawaana gituuka ku balokole n'abatali balokole. Nkusaba onteekere wansi mu comment section bwe kuba nga okukkiriza kwo kukendedde nga tokyesiga Katonda, tokyayagala kusaba, tokyayagala kusoma Bayibuli, biki by'okola? Njagala nnyo soma komenti yo. Bw'oba ng'olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli naye nga by'osoma tobitegeera, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, mbeere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe tuyigire wamu Bayibuli. Ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zatandika okufuluma. Bw'oba ng'oyagalayo tulina eza blue, red, buli kala yonna, noonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Nkwebaza okubeera ng'olaba video zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Kati nno teweerabira okusubscribinga, okukonda kadaako, okulikinga, okukomentinga. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Nkwagala nnyo. Bye.
Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.